Kino wekijjidde nga gavumenti efiiriddwa obutitimbe bw'ensimbi kino kiva ku nguzi eri mu bitongole byayo eby'enjawulo. Mukyala Mbaguta agamba nti abantu abajja mu ofiisi zino nga baagala okuyambibwa baleeta enguzi ne bakema abakozi olwo nabo ne batendewalirwa okugaana okukkakkana nga guno gufuuse muze. Gavumenti efiiriddwa ensimbi eziri mu buwumbi emirundi mingi okugeza ensimbi z'akasiimo k'abakozi obuwumbi obusoba mu 2 ezabulya mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Obuwumbi obusoba mu 5 n'endala nnyingi era ng'abakozi ba gavumenti babaddemmo mu muviyo gino. Minisita Mbaguta annyonnyola nti gavumenti ekola kyonna ekisoboka okulwanyisa enguzi n'obulyake mu bitongole byayo. Muno mulimu okuteekawo enkola y'okukozesa ebyuma bikalimagezi mu mirimu gyabwe, okwewala okukozesa empapula kisobozesa abantu ab'enjawulo okulonderera emirimu egikolebwa omuntu omu. Ekingamba ba civil servants bange baffe omuntu bw'ajja n'omugamba gyenkya ajja kugamba you are corrupt. Mukole kwagende. Era ayongeddeko nti bateekateeka okuteekawo enkola ey'okukola emirimu mu bwangu okuziyiza okukola ku bintu abantu ebeetaaga ekireetawo embeera y'okutoola enguzi okusobozesa abantu okwanguya ebyo bye babeera balina okukola. Yo mmyuka wa Ssaabaminisita era minisita w'abakozi Henry Muganwa Kajulwa agambye nti gavumenti terina nteekateeka ya kwongeza misaala gy'abakozi baayo mu kiseera kino. Agamba nti kitwala ebintu bingi okwongeza emisaala gy'abakozi era kino kijja n'enkulaakulana mu mirimu gya gavumenti. Lwaki ogamba bw'otyo? Omanyi okwongera omusaala kiva ku bintu bingi. Emisaala tebeera nga stagnanti. Nayo egenda n'obudde. Abantu banaakola nsi nebeera prosperous. Bonna abali mu sector ya production na service bintu byabwe. Olunaku luno lukuzibwa buli mwaka ng'abakozi bajjukirwa olw'empeera yaabwe eri eggwanga. Uganda leero yeegasse ku nsi za Africa endala okujaguza olunaku lw'abakozi ba gavumenti. Olunaku luno leero lutambuziddwa ku mulamu ogugamba nti okutumbula omukyala n'okumutuusaako ebyetaago byetaaga mu bulamu obwa bulijjo okumpi naye. Olivia Nakate, WBS TV.